Baikuma. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibe mutya. Nudini Ntege once again. Banzi guse. Edimeza ya sigala kao ngenda kubuuza sigala wao. Nina muganda wange nga bwe mbadde nkugamba tutambudde banga. Tuyina muganda waffe Don Chris. Abamu bamuyitamu B. Abalala bagamba awaayirizibwa. Don Chris yavaayo ne yerangirira nti be yajjako ssente yababba. Naye oluvannyuma n'agamba waliwo byali bitatambudde bulungi mwamufuna bubi. Ali wabweru w'eggwanga nasembi y'okuwulira ng'agamba ate agenda kukomawo. Kati ekituufu kye ki? Nyina omukulu Edi Mezaya. Edi Mezaya? Salaamu alaikum. Nga towulikika bulungi ssebo. Ndikira bulungi. Kati oteredde. Okay, kyakazi. Bye mbadde njogera obadde obiwulira, njagadde kubuuza. Era abantu mbagambye nsisinkanye avuddeyo nga looya wa Don Chris, omukulu Mezaya. Toline ovuddeyo nga ground lawyer. Wabula ng'omuntu ayogera amazima. Kiri kiti ekituufu kati? Ng'abalala bonna be boogedde amazima ku nsonga za Don, za Chris. Yes, nange ndi Munnayuganda ali entitled okuwa endowooza yange ku kiba kigenda maaso mu nsi yange. Okay. Nakulabako ne Don Chris, mwaliwa? Twali Germany. Mwali Germany? Ali mu mbeera ki? Ekisookera ddala Bannayuganda mbalamusizza kansooke mbabuuzeeko. Genda maaso. Assalamu alaikum. Mwenna gye muli bannange, Mukama Katonda abankuumira abanjagalire. Abali mu mbeera embi, abali mu mbeera entuufu, enteekateeka ya Mukama. Esebo. Yetaade. Don Chris ali mu mbeera ki? Don Chris, Bannayuganda njagala basooke bakitegeere nti Don Chris simumanyi nnyo. Nategeera Don Chris olwa mwannyinaze gwe bayita Sophie Love. Okay. Naye ate Don Chris n'andaga omutima gwe nali gwe saalaba mu bantu b'endudde nga nkolagana nabo. Okay. Bwe nafiirwa brother wange myezi giringa 2 emabega eyo beesatu. Don Chris yavuga emmotoka ye n'agenda okunziikirako. Yes, yavuga emmotoka ye n'ava mu Kampala n'aleka emirimu gye n'agenda n'anziikirako muganda wange. Era ekyamazima natunula neŋŋamba nga waliwo abantu b'endudde nabo wadde okunkubagiza naye yagenda n'anziikirako. Mpulira. Kati mu buli ngeri omuntu bw'atyo oba tolina kyogenda kumusasula okuddako naye okumubeererawo wabeera nga waliwo woyinza okumugasiza. Kati osasula bbanja? Byonna mwebiri kubanga omuntu atalina kyakkoledde. Balanombe tuli bantu bakulu. Akuwa bakwodde akoze ebbanja. Kati Don Chris yampola ebbanja bye yagenda okunziikirako. Okay. Kati nkitwalo oyogera oli biased oba oyogera mazima nga bwe kiri? Kitegeeza ne bwe nandibadde nga sirina nnyo nsonga eri awo kyalibadde kintwalira nnyo obudde okunoonyereza ku Don Chris yaani kubanga banjagala mutegeere bulungi omuntu eyaleka emirimu gye n'agenda okunziikirako. Yes. Kati ninamu interest nene ku Don Chris. Okay, kati mu mbeera eyo yonna era wasobodde okumulabako e Germany? Yes, nasobodde okumulabako era ne tulyako ffenna ne tunyumyamu ffenna. In fact, Don Chris nze namujja ku airport. Kati mwe mwafuuka ba Luganda? Yes. Kwanza yankubira
nangamba ati atuuse Munich already nze nali olwo atuuse Munich avuddewa yonna gyavudde nze yangamba bugambi nti ndi Munich ate already nga nange gye ndi kuba nali ngenza okulaba Maddox yes sir ng'ali mu mbeera ki olwo ng'omuntu bwe navuga nengenda ku kisaawe Munich namusanga ng'ali bulungi naye of course ng'omuntu atambudde olugendo olunene nga mukoowu nga n'enjala emuluma yes ng'omuntu aba atambudde olugendo oluwanvu ennyonyi zigaba emmere bayinza okubeera nga emmere gye bagaba mu nnyonyi teyagyagala yes era bwe namala okumufuna ne tuvuga ne tusooka tugenda ku McDonald n'asooka yeetereezaamuko n'afuna ku twanyi ne ndyoka muvuga ne tugenda mu hoteri gy'alina okuwummulira n'awummulamu era olw'eggulu ne tugenda naye mu Maddox n'ekivulu yakikuba esebo nga bannayuganda bali omu bamutunuddeko yes bayinza okubeera nga tebamutegeera mbu yeye mbadde nti abantu tebalina kisa naye nga twali naye yakuba ekivulu kaakati mumaze byonna bimaze okubaawo mwogedde endongo ewedde mwatuulako mwenna not so yes akunyumizaamu ng'avudde mu bino okuyomba obuyombi ng'omuntu aliko obusungu kati munyumyamu nga ba famire ab'omukwano yes yambuulira era namubuuza buli kimu kye nasuubira n'alimbuulira oba yannimba oba yambuulira mazima nendooza salamu aleikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075377529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno mazima kuba ebimu yandagako proof mu mazima yagambanga ki ekisooka namubuuza kituufu wabba bannayuganda n'anziramu nangamba talina munnayuganda yenna gwe yabba talina n'omu gwe yabba talina munnayuganda yenna gwe yabba ne mubuuza ate bino bye tulaba ku social media bannayuganda bavuddeyo nga bakaaba era nga bagamba wali obatwala bweru okubafunira ebyokukola nangamba talina munnayuganda yenna gwe yagamba kutwala bweru ng'omuntu wabula ye yali akolera kampani gye bayita Sky Pinis eteri yiye yagenda n'asaba omulimu ng'omuntu yenna bw'asaba omulimu mu kampani mpulira bamuwa omulimu gwa kitunzi abeere feesi ya kampani nga Don Chris atunda nnyo nga ye kwega bw'abeera feesi ya kampani abantu bajja nnyo anti tulabye era abantu bangi abalina amagezi ag'enjawulo nga babawadde oba CEO naye nga ate si be basinga okubeera nnuuni mu Uganda kati nsobola okubuuzaayo naawe olinayo celebrity yenna gw'omanya addukanya ekizimbe mu Kampala yes abagagga bakwasa bazibu abantu balala be balaba balina amagezi ag'enjawulo yes kati ne Dooni bw'atyo bwe yabaza ettooke lye ne bamuwa omulimu gw'okubeera kitunzi yakubuulira ku baamuwa omulimu bannanyini kitongole yes ye nga ye yambuulira nannyini kampani ne lwakuba ate siriredde kumudisclosinga kuba naye nannyini kampani teyejjayo neyeteeka mu public
anti kati ye gwe mu kutaasa mukwano gwo abantu bali mu kunyigiriza gw'ogambye nti si yeye lwakuba ye mu nsi abadde ayogera ng'agamba eri kampani ye anti nga kitunzi takyogerangako kati bwana Nurudini nga gwe oludde nnyo mu media bwe tuba tukuba omulango waliwo embeera gye tutuukamu ne tugamba nti ffe tukola abcd naye ng'ate ekyamazima kiri nti kampuni si zaffe zitubeera tulanga kati Don Chris kampani si yiye mu bufunze kampani ya Don Chris si yiye era tebeerangako yiye era bwe bagenda mu URSB ne balaba kampuni ya Skype yali yaani oba yaani teriyo identity yonna ya Don Chris. Leka naawe Don Chris yali mukozi ng'omuntu bwe bamuwa omulimu ogw'okwera oba okubeera receptionist. Kaakati Don Chris yakkiriza nti bakama be babali abantu anti kaakati ye agamba bw'ati nti omulimu ogwamuweebwa mu kampuni yagukola ogw'okulanga kampuni era ng'asasula ssente ze buli wiiki ng'omusaala ebyaddirira mu kampuni ye tabimanya ye alinda kumusasula ssente ze z'akoledde omwezi wiiki naye abanja naye kennyini abanjayo emyezi 6 ebizibu Mezaya toggwako fulale nedda abanja emyezi 6 abanja kampuni ya Skype tumufunire looya naye awaabe era ali mu nteekateeka okulaba nga naye asasulwa kati lwaki tajja ne yeegatta ku babanja ajje era agenda kujja ekikulu kiri ekintu kimu bwana Nurudini Don Chris yali yafuna visa ye emyezi giringa ena emabega nga visa eyo yafuna yansi bagiyita Luxembourg okay ng'alina okubeera kwegamba ng'atambulamu ng'omuntu agenda akola ebintu bye kati era out of blue yali ali mu mirimu gye naye yeekanga mawulire nga batandise okumwogerako n'ati okudda e Uganda ati nze lwaki kati Mezaya kuba singa olunaku lukya nga wakolaganye nange abantu ne bafuna identity etali yange ne balowooza Mezaya yabatuusizzaako obuzibu nga tetuli mu lutalo nenzija ne ŋŋamba bannange byonna mugenda mu maaso sigamba nti Nurudini yababbye oba teyababbye however Nurudini yavunaanyizibwa ku kyemukola ki ku kyemuŋŋamba lwaki Don Chris tavaayo n'akyogera mwami Christian anti kaakati bino byonna ebyabaddewo oba ebiriwo ebyokumubanja byamusanze ali bweru ng'ali mu nsonga ze zaali zimututte ebweru era bwe zinaggwa agenda kudda e Uganda naye ateekeyo kiremu ye abanje ssente ze kyogamba Don Chris alina abanene mu gavumenti babadde akolera yes alina omunene gwabadde akolera nannyini kampani omunene ali mu gavumenti ali bbali bwa gavumenti omunene ali mu Uganda anti munene mu gavumenti abanene sibamanyi naye nze kyemmanyi nti n'omunnayuganda nga ggwera nganze anti waliwo omunene mu gavumenti newabaawo n'omunene nga mugagga wa bulijjo ali ebinyonkondo ne wabaawo abanene bagamba nti eyo kampani ya Jeno gundi ya minisita gundi bakozesa bukozesa Nurudini naye akiri emabega Jeno gundi nga ye munene mu gavumenti gwe ku bye yakunyumiza ne bw'otampa linnya bannayuganda bategere kye balwanagana nakyo ezo yaŋŋamba nti kampuni ya munnayuganda era munnayuganda oyo ye yamuwanga security gye yatambulanga naye abasirikale be yamutambulanga nabo kati era babeera bamanyi omuntu omugezi ategeera omuntu asobola okwasayininga abasirikale kitegeeza nti naye abeera agwa mu sseeri ne nawulira Don Chris ye mu interview ye nga ye mu bigambo bye ng'agamba bennabba sigenda kubasasula temummanyiira
yali akozesa reported speech kubanga yali atumiddwa nti bagambe bwotyo yali akozesa reported speech okuva mukama we nti bennabba sigenda basasule. Yes, yali tayogera bibye wabula nga akozesa reported speech. Yali abeddeko ko n'ebikuba ku mutwe ng'omuntu tukitwala waliwo agawo omusajja nga yali mukambwe nnyo kuba we yali tewaaliwo muntu tuba ali awo ayomba na muntu amulaba naye ng'obukambwe bungi nnyo. Tolina okumanya n'odini abantu bayitirira kati essaawa zino bw'ogenda ku intaneti olaba abantu abavuma Don Chris balinga basukka 10. Naye ng'ate abantu abo bamusalira omusango bamuyita mubbi mufere naye ng'ate tekuliiko muntu yali amututte mu kooti nemuwa sayiningira omusango nti oba ono tumulangiridde nti mufere. Anti in his speech ye yeerangirira nti yafera abantu mu bigambo bye nga ye agamba bennabba muli basiru mwali mugenda wa nga byonna bikonfaminga nga ye kati mu kooti y'omuntu wa bulijjo mu kooti yange y'omuntu wa bulijjo bwe nsanga Edimizaya n'agamba nti awo yo Nurdin Fala sente nazimugjeeko ye yabadde ayagala ffe tukole tutya ffe twandiridde zonna zituuse ne muyisaamu n'empi kati nze omuntu w'ekkooti ya bulijjo seetaaga kulinda kooti kuprovinga nti kituufu yamubba oba teyamubba mu bigambo bya Don nsirike mpulirize mwana Nurdin mbadde nkusaba gwenga ku omuntu omuyivu mpeeyo ka statement kamu akagwa mu reported speech President Museveni ke yali akoze oba omuntu omunene ina mu government ke yali akoze. Nze reported speech njimanyi oli bw'amaliriza akwotinga obubaka okuva wa president obubaka okuva ewani obubaka okuva wa Edimizaya kati nembusoma kamaleyo nembusoma mu tensa azifu nze njogera naye nga njogera bwe mmalirizo byogera wansi nolako omukono signed Edimizaya CEO Ugandans in Sweden mu speech oba in submission ey'omukulu Don Chris talina waamaliriza wansi ng'anyumya siye kati gwe nyinyonyola reported speech gy'otegeeza ne Munnayuganda asome. Njagala omanye bwana bwana Nurdin oli musajja Muganda. Abaganda in fact oli musiramu ate Omuganda. Omusiramu bw'aba agenda okubeerako kyayogera asooka kutola salaamu. Yes. Omuganda asooka kubuuza abantu. Ate tulina amawanga gaffe amalala mu Uganda ye nga talina nsonyi atandikira obutandisi sikoma nyoko. Embwenu kati tuli banjawulo mu ngeri gye tukwatamu ensonga. So nodda reported speech gye njogedde mbadde njogera ya eri formal kuba ombuuziza ku level ya President Museveni ne nkugamba nti reported gy'obadde oŋŋamba nti kitegeeza by the time you end that speech you must acknowledge the owner of the speech. Okay, kati bwana Nurdin. Kino njagala mpite wano ku mukutu gwo. Yes sebo. Emikutu nyina ebiri nyina Nurdin Ntege nyina Megatron Media. Okay, Megatron Media. Ne Nurdin Ntege. Njagala mbategeeze bannayuganda mwenna abatuwuliriza ku bantu bonna abakiraiminga nti Don Chris yababba tekuliko n'omu alina receipt eriko signature ya Don Chris. Era ku bantu bonna abagamba nti Don Chris yababba tekuliko n'omu yakwasa Don Chris essente nti oba Don Chris namuwa sente zange bweziti. Era ku bantu bonna abakiraiminga nti Don Chris yababba tekuliko muntu n'omu yali akutte musango n'agenda naggulako Don Chris omusango ku poliisi yonna mu Uganda. Mpulira. Era singa wabaddeyo eyali akikoze yandibadde poliisi yaweereza dda foomu eyo eri omuwali wa gavumenti ng'agyapuruvinze
bagiweereza mu kkooti. Nze mpulira. Naye tewali yali akikoze. Kitegeeza byonna bye tuwulira ku Don Chris mawulire agaffe ge twogerako ku ludo. Abakulu ssebo baalumbira ddala ekitebe kya Don Chris ekya Skypins ne bakola okwemulugunya era Ministry ya Internal Affairs ekola ku immigration n'ebirala yamaliriza recognize nti sente zisukka mu kawumbi akamu n'ekintu abantu abaakavaayo okulaga obujulizi nti babbibwa ekito kampani ya Don Chris ya Skypins baavaddeyo ne bawa obujulizi. Gamba nti no kampuni egambibwa okuba ya Don Chris. Anti Don Chris tannagyegaanako kati gwe yakubudde ekyomuna naye ye nga mu njogera ye in his speech tannagyegaana nti si ye. Tonnaba kumuwulirako ku ddoboozi nga yeegaana ayogera amazima. Ani kati akoze speech nyingi oba akoze presentations nyingi namulabako ewuwo katono then ewuwo saamulaba ndoza twayogera ku ssimu mwali ku live mwembi si kyekyo. Yes. Then mulabi wangi kati sisobola kufollowinga everyday kyennakwata kimu byayogerako byemmanyi kuba kati alina bipya byayogerako bye bimu singa wabadde oba yakwatiddwa oba naye yagamba kimu yasooka n'avuma be yasooka bwamala bavuma avunaane omusango ki lwaki akwatibwa iye atukwatibwa fraud nti yafraudingaani abantu ngamba andi nze nkugamba okusinziira kuba mwogerako nze ng'omuntu simuteekako musango naye ngamba ku kivuddeyo ate naye kyabadde yeewaako obujulizi nti ye yennyini abadde yeewaako obujulizi obuli oro nti nze bennabba muli bwe muti ne bwe muti ne bwe muti sigenda kuzibawa ate temummanyiira kakati mu mbeera eyo fonnaawo kyova nakubuuzizza nti abadde akozesa ebikuba n'oŋŋamba toli sure kati nze fonnaawo nyina omumusalira omusango kati kooti yeyina omumwejjeereza negaana edda bambi omusajja okusinziira ku bivuddeyo abadde awaayirizibwa but mu mbeera eno ekyaliwo bwento bwenkiraba mbuuza mpulire. Kyoyagala okuŋŋamba abantu bangi bazze bakola statement ez'okugereesa. Bobi Wine yeyita pulezidenti wa Uganda naye nga ye pulezidenti wa Uganda. Kyogamba ku lw'okuba Bobi Wine avudde n'agamba nti pulezidenti wa Uganda ng'osobola omulikooganazinga nga pulezidenti wa Uganda. Sebo abanupu bwe bamuyita naye nga ye pulezidenti wa Uganda. Abanupu abamuvunaanyizibwako bo balaba ye pulezidenti okiwakana tokiwakana naye nga mu constitution ye pulezidenti wa Uganda. Anti constitution egamba Museveni naye bba abanupu kati ne bana babanja Doni ye ku kyayogera bamubanja era muzi wa musango kyekituufu fonnaawo anti yalina okuyimirira mu kkooti yeggyeko omusango agambe muleete obujulizi kye tuwogerako but here nga nze bwenkiraba anyway yesebo. Okay, kakati Don Chris ekyamazima kiri nti talina musango pannaawo kubanga Uganda Police tenaba kumusanctioningako nti bamunoonya kooti tenaba kumusanctioningako nti bamwetaaga era tewaliiwo n'omu yali agenze n'aloopa omusango ku poliisi nti aloopa Don Chris. Bamuloopa kiri kyogambye nti poliisi yagenda n'ensalako ekifo kye kituufu. Uganda Police tenoonya musango era Uganda Police esobola kugula muntu ku musango singa tewabeerawo muntu avunaana. Yes, kakati okuddako gwe ng'oŋŋamba nti olina gw'omanyi ni physical oba ni particular oyagala nkwerisiti y'abamuwaabidde eyagenda n'aloopa omusango nkwerisiti y'abamuwaabidde yadda mpuliriza kammaleyo omuntu okubeera ng'aloopye omusango ku poliisi abeera ne reference era bazirina. So kati senga obeera olinayo omuntu gw'omanya alina reference ng'asobola ogiraga ensi
tujja kumanya baloopye Don Chris ate Don Chris wadde nze nga Eddie kati yafuuka nga muganda wange nja kuvaayo musabe agende yeeyanjule ku poliisi nga tukkiriza nti waliwo amuloopye ng'alina reference. Singa bawamuloopa ng'alina reference. Yes. Amuloopa bw'aba talina reference tagendayo tojja mukkiriza kgenda. No, ate aba agenda kukolayo ki? Kiba tekitegeeza nti nno bwana Nurdin bw'owulira nti nno gundi akuloopye ku poliisi weetwale. Poliisi omala kulaba kye bayita reference. Kuba kati bwana Nurdin poliisi ne bagituma. Naye kati already poliisi yamuyise. Ate yamuyise ddi? Gwe wabula abyeko ku bbaluwa nga poliisi emuyita. Nedda poliisi yamuyise. Kankugambe yamuyise etya? Anti poliisi ekola bweti. Ekigambo kye bayita fugitive omanyi kye kitegeeza. Kebera kaawo fugitive kye ki? Ye muzi w'emisango ali ku misinde. Fugitive ayinza n'okutoloka mu kkomera n'adduka. Fugitive asobola okuba nga muzi wa misango n'ategeera bannoonya n'akola ki? N'adduka. Therefore, eno kooti manya poliisi summons ne kooti summons zonna nga bwe tuzinnyonnyola. Olina okukwasa either location y'omuntu waali w'omusuubira oba yennyini waali nti asangibwawo katumukwase nga bw'ogambye nti kwase ne bbaluwa make sure ogikwasa nannyiniyo. Kati fugitive gwe bateerawo ebipande nga bino by'owulira wanted bwe baba tebakozesezza ekyo ne bakozesa kye bayita new media. Bwe baba tebakozesezza ekyo ne bakozesa kye bayita new media nti okay katukuteeke ku mitimbagano katukuteeke ku TV kewabe Bulaaya abo bagangizi ba criminals ab'omutawaana ennyo basobola omulanga anti lwe bamufuna ne balyoka bamusavinga. That is how fugitives are served. Yes. Era ono atwalibwa that he's on a run. Ekyo kyoyogedde bwana Nurdin kituufu statement ntuufu. Naye ate oyagala wano kutuuza ogambye nti fugitive babeera tebalina wa kumusanga ne bakozesa ababeera criminal oba omuzi w'emisango ng'ali on the run nga adduse. Yes. Naye ekiwandiiko kiri ky'ogambye kye balanga mu mawulire oba kye batimba kibeera kitongole era tulabyeko ne Uganda Police ng'ebikola. Naye essaawa zino bw'obeera nga gw'olinayo ekiwandiiko ekitongole ky'olabyeko mu mawulire oba bbaluwa oba okuva mu kooti mbadde nsaba okiraga ensi. Ekyo nja kikuwa naye bwe ngezaawo okukwotinga kankuyeho akantu kamu muganda nga Eddie Mezaya. Police, prison, bano bannira bonna bali wansi wa internal affairs. Era omwogezi wa internal affairs yatwala abantu abo bonna. Bw'avaayo n'ayogera ekintu nga kiri mu line kuba poliisi evunaanyizibwa ku internal issues eza wano mu ggwanga kati internal affairs prisons poliisi bonna bakoleraganira wamu ne NIRA n'obutongole obulalalala. Kaakati mu kwogera kw'omwogezi w'ekitongole ekya internal affairs wamuwulidde ng'akugamba nti tuwulidde sayidi ey'abamubanja naye ye tuyinza omusalira omusango nga tetuwulidde sayidi ye. Meaning if you are asking for complainants already gyebali. By the time this gentleman ayimirira mu camera for a press conference to address Dembo Bawaabira. Yes. Ya, wendi nakadde kazibye Mezaya njagala owunzike ng'onnyonnyola bannayuganda. Nkute. Ate nga nze mbadde ndaba tutandika butandisoke. Kuba mbadde ndowooza tugenda kunoonya ne Don Chris tumugatteko. Naye
Kakati mbadde manyi tugenda gattako ne Don Chris naye kakati engeri gy'otalina kadde kammalirize obadde olina Don Chris obadde osobola omufuna yes mbadde manyi tugenda kumunoonya wano tumugatteko munoonye kale naye mbadde muli ŋŋamba ate oganda otolina budde kuba mbadde ndaba nti tutandika butandisika munoonyeeko wano munoonyeeko tulabe omanyize Don Chris engeri gy'alinamu obuzibu musajja wattu siri mu mbeera emukunya si kumukunya adi byenkubuuza mpozi nga gwe oli wiringi obimubuuza anti kakati bwana Nurudin essimu eno gyogenda okugattako mbadde nsaba obeere nti gwe wekka gwagirina ate ngenda gigabawa kebe yo sigigaba kubanga abantu abo engeri gye bali mu kumukola ki oyinza n'omukubira ku sayidi ey'ebbali wali mutaddeko gwe nkwesiga mutaddeko nze nonteeka mu lawudi nemba nga mpulira buwulizi nze mutuuyo mutaddeko katulabe nti akwata naye nga bwe tumulinda mbadde njagala nkutegeeze bwana Nurudin nti kukulinsi essaawa zino wetwogerera talina musango alo anti oligaseeko omukulu wakwali ssebo muyita yes please no mbadde njagala ku Don yes kakati mbadde tugende maaso nga Don bwajja mbadde nkugamba muganda wange Nurudin nti essaawa zino Don Chris talina musango era teri munnayuganda amuvunaana musango gwonna kubanga kooti yeerina okufulumya oda nti Don Chris alina omusango then Interpol munoonye ebyo byonna nesaba abantu bye bafiininga Don Chris kisobola okubeera nga bali mu kumwonoonera linnya kye bayita malice oba nga bali mu kumulwanyisa ng'omuntu ate era njagala bannayuganda bakimanye nti ffenna bannayuganda tumanye emisango bigiroopebwa omusango guloopebwa ku poliisi ne gugenda mu kooti neekola oda negenda ku Interpol netandika okunoonya omuntu kati Don Chris tannaba kuyisaako mu mitendera egyo kati mutaddeko muli kumpi ne rediyo oba ne TV baani okay anti njagala kwogera ne Doni Edi wangi otegedde ng'oyogera nange njagala Doni ate nkubira Doni oba akubidde ani oyo oyogera naye yani ye Doni njogera ne tolina Doni awo sirina Doni ye Doni amumanyi amumanyi okay kati ndoza yine bwavaako nze nzijako ejja kuvaako kuba bali talinaako mugaso Doni simumanyi ate muwulire omubaka ground oba ono naye abadde ki abantu balina okuyigirizibwa enkola gye bakola ebe bonna bantu bo nze sijja kugambako bajja kuyiga mpolampola ensi bwetambula naye nga bwana Nurudin mbadde nga tumaliriza mbadde nkulaga nti omusajja ono Doni bangi abantu bamubanja oba bamubanja basobola okubeera abatuufu oba nedda ate era basobola okubeera nga bamuwaayiriza naye ng'ekyamazima kampuni tebeerangako ya Don Chris yali mukozi ya URSB terina mannya ga Don Chris
wabula erina mannya ga muntu mulala nga nannyini kampani. Era ffe njagala mmeza yankukugambira wano ffe tumanyi Don Chris okugyayo ng'avuddeyo n'atulaga nnyiniyo omulala. Naye kati essaawa eno nga ye bw'agyeteekako yiye. Anti kaakati bw'amaliriza ebyabadde bimuleese ebweru bwa Uganda era agenda kujja mu eka abeere nti no buli kintu kyonna kiteeka ku mmeeza. Bannayuganda bamuggyeko bambi erinnya ebbi. Teyatidde butizi ka pressure kumuleetera ku nnyonyi nga musibe. Wangi? Oba yatidde ka pressure muleetera ku nnyonyi nga musibe nga bamutaddeko ziri embi. Nga bamugyawo. Bajja bantu wa ng'odda ku Dooni bajja muleeta nga n'engatto nsibe. Kati mu nsonga eyo Dooni ali mu nsi z'Abazungu ali Germany. Babajjayo. Mbadde nsaba ompulirize taata ali Germany. Okuddako ng'oŋŋamba nti nno omusango Dooni gwe yakoze guleetera gavumenti ennamba okutuula batuule balabe bwe bakikola bakyuseganya abasibe ekitaliiwo. Kubanga okukyuseganya abasibe ebeera nteeseganya eyakkirizibwako mu parliamenti ne constitution yekimanyi. Naye kaakati tetulina nsi y'Abazungu yonna erina exchange y'abantu ab'ekika ekyo n'ensi yange Uganda. Teriyo. Otunulira tosobola kuzza musango n'odduka mu Uganda ne bakuzza. Mu nsi y'Abazungu teriyo. Genda okinoonyerezeeko teriyo. Nti gwe kasita ojja omusange Uganda saba busabye odduke. Nedda kasita otuuka mu nsi z'Abazungu bano. Ate Mukama n'akubuleesinga n'oyingira ekitongole kya UN. Ekitongole kya UN kyekiriwa? Anti nkitegere naye kye mbadde mbuuza nti nno n'oyingira UN oba ogiyingidde otya gwe omuzi w'emisango? Bagiyita Migration Department. Ne Uganda gyeri. Naye kaakati muganda wange. Golooza Interpol ekola ddi? Tugaziyeemuko. Tusomese ku bantu. Okay. Kaakati Interpol ekola nga omuntu tali under UN. UN yekava ekavalinga buli muntu yenna mu nsi yonna gy'ali singa ensi gy'aba avaamu era gy'agenzeemu it is a member state. Interpol ekola ku muntu nga tannayingira UN. UN eri bweti ne Interpol. Interpol yasooka UN ndowooza okubeerawo bwe mba seerabidde. Neewambibwa abanazi. Bwe mala okuwambibwa abanazi nemala nebeera revived after the Second World War. The formation of United Nations in 1948 erina ebintu bya embracing ebirala n'ebitwala. For example, United Nations bwe yali ekolebwawo yafuna bammembers abasobola ogyeyungako era teyatandika na bammemba bonna abagirimu kati. Ne bajja nga bawera ne bajja nga bakola ki? Bawera. Waliwo treaties, waliwo rules ne laws ezogamba kino ndi member kino siri ki member. Today Interpol erina ensi ezisukka mu 10 eziri member yaayo, meaning bw'onoonya ensi ezitali mu UN teziwera nsi 10. Sizijjukira nazijjukira. Therefore Interpol operates era ekozesa ndowooza etuula France ewali ekitebe kyayo. Bwe kiri si bwe kiri? Yes. Kakati mu kuba nti etuula France nga erina member countries eziri mu 13 ng'ate gwe ngamba nti nno you can't be in UN at the same time mu Interpol. Kati nze nkugamba Interpol ekola for as long as mugoberedde etteeka, for as long as you can avail data eyetaaga ku muntu, data tugeze oba facilitation eyetaaga okukola ekintu ekyo singa muba mukikola kimu kyetaaga kuba naye erina kumbi million ezisuba mu 10 zeekolerako almost every year.
era ina abawarabu abo abasinga ogiteeka mu ssente ogifaninga okukola ki okubaawo kati Interpol can work can bring you only kiri kyogasseemu kyokka ekisobola okutaasa Don nti eggwanga liyinza okutuuka ku leve eyeetaaga Don Chris ekyo kimu lituule nakino njagala okitunuulire bwana Noludin byoyogedde byonna bituufu naye njagala nkutegeeze nti ne UN ne Interpol nayo esavinga under UN nti ekintu kye bayita UN kati essaawa zino kyekisaanikira ye shield ani njagala kumanya Interpol ekola ddi anti Interpol ekola ku muntu oyo nga tannaba kuyingira migration yansi eyo Interpol mweparatingira for example Interpol for example ngenda e France ewali edi office ya Interpol nenyingira UN nemba nga ndiri registered under UN Interpol okujja okunkwata ng'ebadde njagala erina kubeera ng'eweereddwa olukusa lwa UN naye ng'ate bwembeera nga sinnaba kubeera under UN Interpol esobola okunsanga wonna wensanze n'enkwata ku mateeka g'ensi eyo mwembandi nze mpulira by'oŋŋamba ensonga lwaki Interpol tesobola kuyingira mirimu gya UN kati tusabe ekintu kimu nti polisi bino ebiri e Uganda ebimu intimidatinga tebimusikiriza okuyingira UN naye bw'anabeera nga amaze okuyingira UN my dear tusabe busabi Bible na Kurani nedda nze nkugambye nze naawe tukkaanye okujjako ng'ensonga eri political that is when UN gyoyogerako lweyingiramu naye gino simanyi yakwata bakazi n'adduka yatemaatema bantu yakola bwati tosobola kugamba bantu nti Interpol tekuleeta eba terina bwebezi interest anti kyolina okumanya bwana Noludin is France part of UN oba not? It is part. Is Italy part of UN? Yes. Yona Schengen. Kakati ezo ensi ze njogedde kuliko etali mu Interpol bonna balina Interpol teyandibadde existent nga waliwo existing nga balina UN kitegeeza nti UN weyandibadde tewandibaddewo ki Interpol anti UN terina basirikale era UN epangisa abasirikale yo terina bode yayo nti basirikale bayo bebante enforcement officers tebabalina bapangisa bapangise kati kyembadde nkulaga kiri kibe kiti bwana Noludin nti singa Interpol yali ekolanga bw'otyo bw'ogambye singa abantu bangi nnyo abalina ssente basobola okujja ne bafumba ebisangosango byabwe nti basobole okuextradictinga omuntu okuva mu nsi emu bamuzzeeyo bamuvunaane n'olwokuba nti no UN yakirabuukirirawo erina kkooti yaayo nti mu Uganda bwe mubeera nga mugamba nti Don Chris oba Edimizayo oba Noludin Ntege alina omusango naffe katumuwozese tulabe be gumusinga tulyoke tukoperatinga nammwe abayina okubeera ng'ayita mu kkooti bbiri so sigamba nti neya Uganda esazeewo Edimizayo bamukwate Sweden bamuweereze UN erina kusooka kukozesa nayo ebansanga nga ndi guilty ekyo nze naawe tweddemu twewe homework tewaliwo Interpol lwe reportinga eri UN okujjako nze ng'onkwotingiddeyo akantu kamu neda kyoyogedde nkikkaanya nakyo singa omuntu oyo taba anda UN Interpol emukwata bukwasi neteripotinga wa UN naye kasita aba bali registered under UN Interpol kikikakatako okulipotinga mu UN yes era njagala kugamba nti Interpol ate UN yemu ku zigundi ezisinga n'okuweereza obubaka bwazo eri Interpol singa tugambe anti ngamba UN
yo ekozesanga bw'onoogamba nti Museveni akuna ne baga poliisi ekukole ki ekukwate nga bayita mu kibayita United Nations Security Council okitegedde era yeekugamba nti ebintu emisango gyayo ne beevunaana bavunaanirwa mu colors red flag yellow flag byonna gye bijja bitegeeza kati yo anti kakati bwana Nurdin tugende empola kati tukwataganye nze naawe nti UN bw'ebeera yo nga erina omuntu gwe baagala okuvunaana nga bo nga bamuvunaanye balaba bamwetaaga ali Kenya ali Uganda oba ali yonna gyali ensi z'Abawarabu bajja kuyita mu Interpol emukwate kyokka ate Interpol tebasobola giragira nti no polisi ya Uganda oba gavumenti ya Uganda nti egende ekwate Eddie Mizaya nga ndi under UN enkwate naye kati ku level nze gye ndiko wano Interpol enkwata omanyi lwaki enkwata lwaki kubanga nze nava mu UN nti nze ndi mu Sweden sikyasobola kuddayo under UN. Sweden teri under UN. Sweden yali under UN. Naye omuntu nga UN ebeera n'abantu abatannaba kubeera established abatannaba kufuna butuuze bwansi. Abo babeera under UN bonna. Naye kati omuntu kasita amala okubeera established ne bamuwa empapula era UN ekuketalinga obeera under UN for 2 years emyaka ebiri bwe giggwako olwo transferingibwa okudda mu gavumenti eyo gy'oba olimu kati nze after 2 years nga nfunye empapula nadda mu gavumenti ya Sweden. Gavumenti ya Sweden nebanga yenvunaanibwako paka lwe natuuka ku level efuuka citizen. Mezaya kati nze sobola kudda wansi mu UN. Mezaya wangi nze nawe tugenda kwekubirako essimu twawule UN twawule Interpol twawule ne nations twawule kye bayita sovereignty twawule state bwe tunamala okubyawula twawule ba refugees from fugitives. Mbadde nkuleeterako example akangu. Tubadde tulina kye tuyita COVID e Uganda. COVID bwe yagwa twafuna bodies ez'enjawulo nga buli nsi ejja enoneyo abantu baayo. For example, UN tesobola kugenda Uganda kunonayo bantu. Wabula UN egenda mu nkambi yaabwe ya UN gye balinayo mu Uganda kuba gyeri. Ate yo nebeera nti n'abantu abo besobola okukolako ku mangu oba ebajja mu Uganda nga waliyo danger eya COVID. Naye kakati ffe abantu kati nga ffe tubeera extradited by state. Kubanga nze UN tekyankwatako wadde ndi mu Sweden. Omungereza UN temukwatako kubanga Mungereza aba avunaanyizibwako nsi. Andi kati kyenkugambye nti Mezaya nga yiye kati essaawa eno kati byoli mu kwogera bisobola kuyamba Mezaya nti ye mu Sweden nti ye asobola okuyimirira wakati n'agamba nze ndi mu Sweden envunaane oba ne bakebera amateeka ga Sweden ne Uganda gali gatya bamuzze tebamuzza do they exchange aba prisoners. Naye kino kyoli mu kuŋŋamba ne Trump bwe yali akuba kampeni yakyogerako nti amu ba migrants badduka ewaabwe nga bakozi ba bikolobero ne bajja okwekwekawa eno abo tugenda bazzaayo eyo nsonga ogijjukira even up to today. America ne EU. Anti EU nkugambye EU kankuye ekisemba emyezi ng'ena emabega eggwanga lya Libya lirina drug dealer gwe bajja e Italy ng'alina okuddizibwayo e Libya era ne bamutikka ne bamuteeka ku
olina ekintu kyomikisinga omikisinza okubba enkoko okubba amagi okureepinga okutta abantu ne badwaga gundi anti nze nkugambye liri mu tteeka lyonyonyola teririna we likwataganira ku muzzi wa misango anti kambalirizeemu katini etteeka erikwatagana ku dwaga ddiira dibuuka bawunda bizi mu nsi yonna liririmu eryo to liririmu ensi zonna zalikkaanyako era ne Uganda bamugjayo ne drug dealer asobola okugenda mu America n'akwata kweyagala nkusikiddemu busikizaawo kantu kamu naye nze nyagadde kulaga nti kisoboka oba tekikola kiti however ku lwa sheno nze message wagimpadde gundi si mubbi ayina omuntu gwayina naye nze ngenda kusabayo offer nkukubire nga ndi waka nga naawe oyina obudde tutemeeteme tujja kukomawo wano onsomese njige mbadde nkusaba ku Lwokutaano nkubireko nga ngenda kuddayo Germany kusinkana Don ku Lwokutaano ngenda kuddayo Germany okumusinkana kuba ngenda kumutwalira ku mmere aliwa talina mmere ngenda mutwala ku mmere ya Afirika ngenda kugigula wano gimutwalira tanaba kutegerawo we bagitunde waawo Germany gyali tabanga ali mu mpuku omwana w'abandi taba mu mpuku kati ngenda mugulira emmere gimutwalire Germany mbadde nsaba onkubire ku Friday nja kukubira in fact mbadde nsaba okikole na Zoom abantu babeere nga bamulabako baleme kuwulira bulizi ddoboozi inshallah nja kikola yes ogenda kumufuna ku ssaawa 8 nja kubakutusako kuba nja kukeera nnyo mujja kwogera byonna byonna obimubuuze weesirikire amina taata kale salamu aleikum waalaikum salaam byebyo ne bifa ku mukulu Don Chris gyali gye yeekukumye yeeyo naye yakugamba mbu ye kampani si yiye naye mukozi abanja emyezi 6 gw'obiraba otya era amateeka ge bangira mu nnyambeko mu nsomese ndi ninza okuba mabega kamba sibulire wana salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh